naleta information etakwatagana kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka mugambe alinga ebyayi nkiddamu mugambe alinga ebyayi fe Abaganda bwe tuba tutegeeza omuntu tukuwa erinnya lyo gwe ne weerondako olyoyagala buli aleta information nga tekwatagana kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka mugambe alinga ki ebyayi fe tetulwana na muntu kiri ekintu eki baleete Ssaabasajja Kabaka bamuteeke wali nga tebalikoodinze fe kyaffe kijja kuba kiwedde nze okusinziira ku kyembalire bakomrere bakibamanyi ti Ssaabasajja Kabaka baagala mumiza musu mukisa mukono mu ngabo bo bakole missoni zaabwe twetaaga Kabaka nga mulamu ng'era waali awo bino simanyi ekyaddewo akasujjala byonna ago mawolu ate nga ga mugoyo twetaaga Ssaabasajja Kabaka tukooye akamanyiiro essimu eyoyo muwandiise yakomyewo ku gurupu yakomyewo ng'ate mukama waabwe gwe bagenda teyakomyewo nze ndi mugema tugemerawo owulira nga nfundikira awantu awo basajjamu ne bakazi mwe kambasomesa ekigambo kino mu Buganda obwaffe bajjajjaffe balwanira okugaziya obukulembeze bwonna bwali buteeketeeke era kyali nga kizibu nnyo Omuganda yenna okuvaayo atavunaanyizibwa ku nsonga gikolako naye olw'okuba nti Obuganda bugenda bujjabuzzeemu enkwezenge yensonga lwaki nti kati naffe abavubuka tuvudde tukole ensonga zino one nze nja bagamba mulimu gwenkola nkola gwa bannakyewa siteekeddwa gukola era nkola njogera bigambye nti sinze omwogezi wa Buganda bwa Ssaabasajja Kabaka omutongole nedda wabula ndi muzzukulu wa Buganda akola omulimu ogwampeebwa mu kitiibwa kya Buganda nti abaana baaliro katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abo abaatusooka kyekintu kyenkola lwaki nkikola mu kusookera ddala njagala kusooka kusomesa abantu bamu mu Buganda omuntu avunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okuvaayo okwogera butya nti Ssaabasajja Kabaka yakyaddewo akasujja ye Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga sinze si Mayiga si Mulangira Jjunju si Ssanga lya Mbogo Saani si Mulangira yenna si Katikkiro si Minisita Saani ateekeddwa okuvaayo n'ayogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kabeere Nnaabagereka takkirizibwa mu bulombolombo n'enno bwa Kabaka wabula omusajja ali ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga kiki ekyatuuka Kasujju Luyinga kye mutamanyi kye mwagala mbagambe kati oli bw'ajja n'akugamba n'engalabi ye nti nga Nnaabagereka tavudde kwogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Nnaabagereka amanyi amateeka n'ebiragiro mu bulombolombo mu bufumbo bwe talina waasobola kwogera ngata Ssemwanga Kabaka alina abaana be amwagala okusinga ffe ssebo njagala kuga mu Buganda kubalwa ku baana basinga temuli Baganda omwana wa Ssaabasajja Kabaka oba muwala wa mulenzi be tuyita babalengera Bambejja tebateekeddwa kwogera ku bulamu bwa kitaabwe wadde n'olunaku n'olumu kabeere Mulangira nga muganda wa Kabaka tateekeddwa kabeere Mayiga tateekeddwa ali omuntu ogu Oweekitiibwa Omutaka Kasujju Luyinga gwe baasenza oluti ng'ekikere kati bannange mwali mwagala Kasujju Luyinga bamuzikizza Mayiga enkweze nga tali Muganda nga mission tugitegedde nti yali mu lukolo okutta Ssaabasajja Kabaka kati ffe Abaganda mu kitiibwa kya Buganda baatuwa obuyinza tusirike ffe nga bwe tumanyi nti engoma gye bayita gwanga mu gy'oluvuga ozambalira ku mugongo ng'answa kati ffe tukola ng'engoma gwanga mujje naye nga tukikola mu bulumi kubanga tetwandisaanidde kukola kigambo kino oba kubyogera ndowooza otegedde kati gwe ali mu WhatsApp group nga weebuzaabuza nga afukaana nga tomanyi bulombolombo nanno bwa Buganda nti teri Mulangira Mumbejja kabeere